Owai sebo wekimanyi nti nze no poloti yensingidde obulungi mu zonna. Ekalawe mulongo eno poloti yensingidde obulungi mu zonna nungi uwa ate wasemba toyogerayo gamba tetumala gajja naye bwe tujja tuba tukoze eki tuba tuzze nkuwadde kyalo Kiramba tulina ploti ezisoba 30 wano estate tugitadde gwe wenna yeetegese ploti zino zigenda kubeera ku bukadde 9 fuuti 5 ku 10 nga bukadde 9 ploti za byapa tuli mu tawuni wakati mabega w'etawuni yiyo tawuni y'ekitundu tuwetera ku Jaliya City okuva ku Jaliya City okutuuka wano boda 2,000 zikumala waliwo kilomita 2 n'ekitundu okutuuka ku ttaka wano amazzi weegali aga national water weegali amasannyalaze go gakyali mu tawuni mabega eri gwe teganatuuka naye ng'ate eyo wansi gy'olaba eyo tawuni wano we tuli ku lwaliro ku bukadde 9 fuuti 5 ku 10 oli ayinza okugamba nti mwami Lugonvu nze yesi nkiwulidde era ndi mwetegefu ziwa naye siziwezaawo mu kaseera kano bw'oba oyina ezitaka wansi w'obukadde 5 kuba enamba ya woofiisi obagambye nti mumpe ettaka okutandika n'olunaku olwaleero w'olabidde vidiyo eno manya nti estate egenze ku katale oli waddemba okujja noga nti njagala kusooka kulabako oli waddemba oga nti eyo gy'obadde oyimiriddeko awo bwotyo njagala sooka gyo ginzigireko essimu ya woofiisi eri 0700 63 n'era 63 37 tuli Buwama Masaka Road ettaka eryogerwako lya kyapa ekya private Mairo land awo nga bw'olengera drone nga bwekulaga emanju wa tawuni oba wa Stenson estate we tugitadde 0700 63 n'era 63 esembyayo 37 ate zonna sente z'osasuddeko okuva ku bukadde 5 okudda waggulu okkirizibwa okutandika okukozesa ettaka lyo. Mukama abawa omukisa mbalindiridde.